Essaawa ya leero omwana wa Nyanzi asoose kitaawe ne Bobi Wine okwambala okulayira nga president. Kali yagitutte. Amawulire agava wali Makindye wa Fulufiga si birungi wetuugirira ssaawa zino asazeewo okubeera nga yagenda okulabirira Ssentamu Churchill. Vidiyo yonna mu maaso awo tugikuleetedde gwe mwana w'enkyukakyuka. Eno vidiyo badde nsaba obeere very active kubanga mulimu bingi nnyo ebyokuyiga, naye nga tetunagendayo akavidiyo kano badde nsaba okampeleka like nkasotambula katukira bonna banjagadde okumanya kweno information naddala abana bankyukakyuka National Unity Platform abana b'Emakerere amusembere waneno naku olwaleero omukulu Fulufiga wamu n'abalala aba bloggers ba NRM omukulu Fredrumbi ekyayogera kitandise okubeera nga kituukirira naku olwaleero byatandise dda kubanga abyeyolesa omukulu Tamale Emirundi Junior amusobodde kubanga mulaba nga agamba nti no ye ne Churchill bakwatagana abulungi wamu ne Fulufiga asobodde okuvaayo n'akakasa Bannayuganda n'agamba nti oyo mwana mugezi nnyo era ye aliwedde okubeera nga abeera naye. Kitegeeza ki nti no Churchill olunaku olwaleero Fred Nyanzi n'awavaayo namugoba ewuwe akitegeeza bana ba NRM basobola okubanga bamuzimbira ennyumba ne bamufunira emmotoka bintu bingi nnyo bye basobola okubanga bamufalinga kubanga bakimanyi bulungi tino amaanyi galina amasannyalaze galina gali almost equivalent to His Excellency Robert Kyagulanyi. Gwe nga gwe omulabe wa WUG kiki olowooza kisobola otuukawo omwana we yeesimba ku Bobi Wine asobola okumukangamuko ojja kubumbulira mu comment section. Kyokoleza Fulufiga byayisaamu male nkuleetere Uncle Dog wamu n'abalala maasawo nga bakambwemuko olunaku olwaleero. Essaawa ya leero omwana wa Nyanzi asoose kitaawe ne Bobi Wine okwambala okulayira nga president. Kali yagitutte. Ashute ku levenda. Omwana abasoose bonna abasooka mu struggle. Ono da bajja musanga ntebe mu ntebe. Mwana yala Kali yayokuwanga olayira nga as a president. Omwana agitutte. Yaba mazedda lwa nsonga ki nti omwana afumintiza de we mwana mwatambulira. Let me tell you something. First of all, omwana we bamu makadi eya nopo. Omwana ajja independent. Mujjukira bulungi nyomba za ye Kawempe bamma Luswa kadi. Luswa najja independent. Ne bamugamba ayide mu kibiina olukwe mu binnyonnyonnyo Lubongo yanavayo n'agamba nti abo babagobye. Era baawikada ku mugendo babinyo. Luswa si Munnayuganda, Luswa si muntu. Ono waabwe bamugana okugira ku kadi ne bagimu manajja. Ye teyali mu kibiina lukwe. Bakyo tebakirabanga nsonga nkulu engeri gye byali ebya university. No, my brother. Kati let me tell you something. Eyo university togyepangirangako. University y'e Makerere. By the way, ne rasti akaluwa akaggwa akasinga okusumbwa government. Yazali universities. Universities abana bakukumba bulunga ba oppositions. Ne karazi mubu zona zabivamu dazani zindeje zabivamu. In fact, let me tell you something. Nupo okumanya ya good 75%. Makerere yabadde yakusatu yabadde yokubiri. NRM yabadde yokubiri independent yakulembedde. NRM nebera yakubiri. Nupo nebera yakusatu. Kiraga ki? Abantu abakyabena mu trust. Nkuza ere Kawempe. Kawempe Saginya yalondebwa abantu emitwalo 4 plus. Nalukola yalondebwa omutwalo gumuweereza emitwalo 3. Just splitting eno. Tejalonda NRM. Tejalonda Nopo. They are around people abantu bali yawo. Tebamanyi tukole ki tuddewa tulina kulondana. Ekyo era wonalonze ekibiina kyange kya NRM. Nti twalina omukisa gwanjawulo nnyo okwogezeganya abana abantu abanyiivu abatamanyi what to do abava ku mugendo abatakyalonda abatali ku mulamwa bakoba ebufuzi bakoba nupu tebamanyi they are there abayina psychological okulyowe bw'emyoyo ba mindset change okwogerezeganya nabo era ne bazanyo sekuta jeno ne ajatuuzya namyalo tibali mukola ekyo okwogerezeganya n'abo abantu you know. Eri Bannayuganda nyongera bakutira mumanye nti mulina okukkiriziganya naawe bwe mutayina ndowooza yeemu kubanga mwena mubeera mu environment yeemu. So nze ndowooza nabadde nkola buvunaanyizibwa bwange era ne bwe mulaba munnonze ewalala nga Mukama akkiriza nja kufuba okulaba nga nsoosowaza obuvunaanyizibwa bwange okusinga endowooza zange ng'omuntu. Kasita owulira omuntu ng'atandise
Mulina okukkiriziganya n'abo be mutalina ndowooza y'emu. Abantu betudiringa nabo batemu. Eno revolution ekiikirirwa bulumi. Obulumi bwe tulina ku mitima gyaffe bwe butuleetera okusigala nga tulina obusungu ku bantu abo. Kitaawo yawambibwa, essaawa zino ali mu Amerika apooca na biwundu yajja mu butwa. Baganda bo baawambibwa baakubibwa dda. Taata w'omuto pulezidenti waffe Kyagulanyi abasajja baba baagala kumutta budde bonna. Embeera gye tuyitamu naawe gy'oyitamu mpozi nga tolina bulumi. Wallahi Chairman Nyanzi family yo eri compromised. Yafuuse liability mweno struggle. Obanga oyagala enkyukakyuka olina kuddako mabbali. Yes, eno si family business, si family property, zino ensonga z'abannansi abanyigirizibwa ate nga ziri sensitive. Kubanga bino byonna bye tukola tuprotectinga mu kulembeze waffe. Tetwagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwabayina oluganda ku Kyagulanyi njagala mu kitegeere kino. Kyagulanyi takyali wa Luganda lwammwe lwokka. Kyagulanyi yafuuka wa Uganda yonna. Abantu abanyigirizibwa, abantu ababbibwako amataka, abantu abatambulira ku nguudo embi, abakola ne bagenda okukola buli lunaku ne bakeera ku makya ne baddayo kiro naye nga tebalina kye bafunye, abawa emisolo emingi nga tegirina kye gikola, bakadaama bali mu mawanga g'Abawalabu ababonaabona n'Omuwalabu nga bava mu nsi erimu ettaka eggimu. Ebyo byonna essuubi ly'abantu abo byonna liri mu musajja oyo. Kati engeri yonna gy'omuyisaamu, oba wamukuza, oba wamuyamba mu kusoma, oba wamulera, oba yeggwani, oba yalwala n'omujjanjaba, njagala okitegeere nti awo Kyagulanyi yasukkawo. Era bw'obeerako n'engeri yonna gy'omukwatamu oba engeri yonna gy'omulabamu, njagala okitegeere nti olaba ssuubi lya bannayuganda eggwanga eribonyeebonye emyaka 4. Oba ompuliriza. Kati threati yonna ffe gye tusensinga eyinza omutuukako tetumanya eva kwani. Oba oli muganda we, oba oli kitaawe, oba oli maama we, oba oli ani, ffe tujja kuyisaamu. Ekyo nkikubuulira. Ntunuulidde Katabani ka Nyanzi mu press conference ne kagamba mbu ffe tulina okukolagana mbu simanyi okukkiriza abantu abalina endowooza endala okukwatagana nabo. Leka nkubuulireko mu Uganda tewaliwo enkwataganira na ndowoozayo nga nze yange onzita bussi. Tewaliwo enkwataganira na ndowoozayo nga nze yange onkwata kunsiba kunteeka mu makomera. Uganda birala. Era Chairman Nyanzi nkuyinako obusungu bungi ku nkwatayo gy'okwatamu ebintu. Bajja kubikkirira bangi kubanga balina bye bakweguyaako. Abamu banoonya bukaadi balowooza olina access esobola bubawa. Abamu bakola ki? Naye nze munnayuganda ayagala eggwanga lyange atunuulire enkola ey'ebintu okusinziira ku njiri gye tubuulira na ki ekikolebwa kati ssaawa zino oba ekiriwo bikontanira ddala. Ekyo nkikubuulira. Kyagulanyi takyali wa famire yammwe.